Abdallah Kitatta abadde mu kkooti y'amagye ejuliramu olwaleero gye yakola okujulira ku kibonerezo ky'emyaka 8 kyaweebwa olw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mu bukyamu. Olwaleero kkooti eno ekkiriza okumusalira ku kibonerezo ky'emyaka 8 n'ekisa ku myaka 3. Kino kitegeeza nti omwaka ogusukka mu gumu gw'amaze mu kkomera Luzira gulina okusalirwa ku myaka 3 egimuweereddwa, nga kati asigaza omwaka gumu, emyezi 8 n'ennaku 6 mu kkomera. Omulamuzi Eritrea Mubona yakulira kkooti y'amagye eno ejulirwamu. Ono ne banne banenyezza Lieutenant General Andrew Guti okuwa Kitatta wamu n'omukuumi we Sowali Ngobi ekibonerezo ekikakali. Tulyamubona agamba nti kkooti y'amagye eyawozesa Kitatta n'Engobi yali alina okuba n'obusaasizi kubanga bano gwe gwali omulundi gwabwe ogusooka okuzza omusango ekika kino. The General Court Martial had in law and fact when it passed the harsh and excessive sentence in the circumstances of the offence, thus was occasioning a miscarriage of justice to the appearance. So kooti nekkanya naffe mu mbeera eyo negamba abantu bano tubasibe emyaka 3, naye bw'obala emyaka gye baali bamazeeyo munda ebbanga luli kubanga tebabawako ku bbeeri ebbanga lyonna baali bali munda, kooti nekkanya nti nawekityo basibibwe omwaka gumu n'emyezi 8 n'ennaku 6. Kati okuva nga ennaku z'omwezi 13 mu Meeyi 2019 tubala omwaka gumu n'emyezi 8 n'ennaku 6. Mu bufunze kibeeranga kitegeeza nti mwami Kitatta munda kyabuzaayo emyezi nga 5 n'ennaku nga ziizo okuba nga afuluma. Ekyokubiri mu nsonga eyo tukyetegereza tulabe era nga tubadde tulina okwogeraganyaamu ne ba clients baffe tulabe oba wadde basazeewo bwe batyo naddala ku nsonga ziri kkooti zeekasusa eweeru tuba tukyasobolera okugenda mu maaso ne tujulira ku nsonga ezo kkooti zetutakkaanyizza nayo. Kkooti era etegeezezza nti tewali bujulizi nti emmundu ezasangibwa ne Kitatta n'Engobi zaali zikosezza obulamu bw'omuntu yenna okubawa ekibonerezo bw'ekiti. Kitatta n'omukuumi w'Engobi bawakanya ekibonerezo ky'emyaka 8 era bwe batyo ne basalawo okujulira. Omulamuzi Tulyamubona wabula banaganya okubajjako emisango n'ategeeza nga oludda oluwaabi olwaleeta obujulizi obumala okulaga nti basangibwa n'emmundu n'ebikozesebwa ebirala eby'amagye mu bukyamu. Kkooti esazeewo nti ebyokulwanyisa ebyasangibwa ne Kitatta biddire gavumenti.